Ekigudde mu kibiina kya National Unity Platform embeera eyongedde okubeera ey'obunkenke era nga kaadi efuuse kaadi munanga olunaku olw'ejjo omukyala amanyikiddwa nga Shamim Malende era ng'ono yeesimbyewo ku bwa Women MP Kampala District yakutte ekkubo n'abeera ng'ate agenda wali e Masaka okubeera ng'ate munange awolereza atuula mu nsonga z'abannaffe abo ba NUP okuli ba Eddie Mutwe ssaako n'abalala abaakwatibwa gye buvuddeko munange Shamim Malende nga watera okubeera ng'atakikola abaana bangi nnyo ba NUP bajje mu makomera so y'ensonga lwaki yavudde waka n'abeera ng'ate munange agenda saidi wali e Masaka okubeera ng'ate amanya ki oba ayinza okubeera ng'ate abaako kyakola omunange Shamim Malende bwe yatuuseeyo ebintu nno byakyuseemuko era ng'abantu bangi nnyo bafuutu soja babadde bamulinze dda munange Shamim Malende yabadde ali mu kubeera ng'ate munange agenda maaso n'emirimu gye abaana nobeera ng'ate munange bamusalako awo era nga gye byaggweredde nga ba Eddie Mutwe baddizibwayo kakati awo mukubo nga Shamim Malende ali mu kubeera nga taddayo ewaka embeera yabadde ya bunkenke nnyo ng'abaana abo ba NUP bafuutu soldiers nga bakulembeddwamu omukyala amanyikiddwa nga Sauda Madada nga bagamba nti omukyala ono yali badde yeewummuzaako teyali badde nga yeeyingiza mu nsonga z'omusango guno kubanga tamanyi wa gye guvudde ate tamanyi wa gye kutuuse era nga bo mu bigambo byabwe bakakasiza ddala nti Shamim Malende yaviddeko kubeera nga ate munange abannima Eddie Mutwe ssaako n'abalala Beiro era ekyazzekawo munange Sauda Madada yakutte emmotoka ye nabeera ng'ate munange awondera emmotoka ya Shamim Malende era yagezezaako okubeera ng'ate amukonda akatami kayina ngenda kubeera ng'ate nkakuterawo wabula Shamim Malende yasimattuse era nabeera ng'ate munange adduka kakati nno awo omuliro gwavudde era Sauda Madada ne ttiimu ye nabeera ng'ate munange batandika omumukomerera byonna byonna biina ngenda kubeera ng'ate mbikuterawo awo osobola okubeera ng'ate mumanya ki ekyasobodde okubeera ng'ate ki happeninga saidi zeeyo naye nga bannayo kaadi efuuse kaadi abana foot soldiers bo nga bawo ku kitebe abasinga obungi bawagira Zahara Luyirika abeere ng'ate munange yaweebwa kaadi ya Women MP Kampala ate abalala abakulu mu kibiina kya NUP nga n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala abali mu kubeera ng'ate munange basupportinga Shamim Malende yabeera adda ku position eno byonna byonna ngenda kubeera ng'ate mbibaterawo awo kakati awo wenkusabidde naawe beera ng'ate weeyonga buterevu ku conversation eno otekawo endowooza wansi awo gulowooza ki ku bigenda maaso mu kibiina kya NUP video nterako ekigalakinga ate sharingirako abala nabo bamanyi ki ekigenda mu maaso twegattako mu butongole subscribinga oleme kubeera nga tosubwa mawulire ekikabwe ekiti ate mubudde Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu zita wansi awo ku stickers munoonyeeko ajja kubeera nga takulombera edduwa era buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana saidi endala Habibu Airport Pickup ate nawe bali nnyo okubeera nga tebakukiima ku kisaawe n'okutuusa yonna gye bandagala okubeera nga teotuka ate mu budde kankutetewo ensonga zino kumuona mawulire amalungi yotoba Sauda Madada aga ko isauna le bonso aga ko isauna le bonso tata gari ewe batakubayo omwana bajja kubayo wa bodi Sauda ndabaga ali mu kwesaku kati alagawa mukama wangu lekamega yalagawa mugatte ko bamutomededda omulabe waiti labafuza wanuwe bamutomededda bamba yavuddeyo abaja kimulira kale ngana baitire amateka kotazi abaji babe wadde kimukadde bane madada mukulikayo mwene Masaka babaddeyo ekibadde mu kooti mukirabye ekibadde mu kooti leero mukirabye tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo opportunity ezita abasibe weeziri Honorable Shamim Malende leka kwevuga sipiidi simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu omusango tomanyi we gwatandika omusango tomanyi baani bagulimu otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana
kati obadde ogenda kwogera ki bane mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeeyo mu makomera kati kikyowolereza omaliriza oswadde mwana tulina obusungu era niwa muntu ataba kuba muyizi bwotyo era wali ogenda okwebuukisa bwotyo n'ogwaba nti saleeka muli bwotyo bwe wali malende nze nsirisa ebbanga ddene ebbanga libadde ddene nga nsirise bwene bwotyo wali omusango gwaba nti saleeka muli nga babakutte administrator wa president babakwatira ekamuli n'owabakyala nobeera musango wamaliriza ofulumya ogenze mwana ebyo byebintu byo kyogamba gwe tosakolako nga tewali kamera ababano balekedde busungu ki mmitima obalekedde obusungu nze njogedde n'edi mutwe eri emanju ng'avuddewo nga yagala nakkaaba mwana bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde gwonafuyize balooya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola tuyina balooya bawera 40 NUP oyagala tugamba nti bo tebafaayo malende oyagala tugamba nti okuba bakwata abaana abo nga bali munda balooya baffe ab'ekibiina oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'abaganda baffe abo okedde mu kooti saa 12 kiika 4 mwezi oli ku kooti oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna kyotalina kyotamanyi baganda bange muleme kulowooza nti ate wano ate tuyitiridde nnyo oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyeemu amazzi lwa byabufuzi mwana baganda bange ffe bibasibyeko mu makomereyo tulumwa emitima giba gituluma wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa buli lwajja mu kooti tubadde n'essuubi ly'abaganda baffe olwaleero lengera ebintu by'okoze mu kooti mwana okumala wadde ano bameka bewakajjayo bino biralamu Ngudde Masaka nga basibe batuwadde order. Tebakwetaaga nno omusango gwabwe. Baganda baffe ffe bakwatako ne tugenda emidda birala. Tuteeke politics aside. Tuteeke simanyi tiimu gundi simanyi tiimu woyo tulise wali. Tunulira dde mutwali n'obulumi. Oyimiridde musango tomanyi naye baguyita tomanyi baba bakola ki tomanyi baba bakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki wagenda mukomere ddi mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizi goyagala kubeera mulamuzi asukulumye ennyo tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana tuve mu kuzanyira misango gy'abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategeerekeka olabya rope kugamba bakubuza abantu bana ne bafuna mixed feelings mu court buli omu kyemuwaddeko nagani kyekigenda maaso twavudde e Kampala nga tugendaga muntu tuzitegeke otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please ababana balina family mwana nze nja byogera batya omanyi nsirise ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise malende kyekyali ekamuli malende kyekyali ekayunga sijja gwa details mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote ababana tubeetaaga mwana gy'omuzannyo omusango gw'abakyali baffe gy'omuzannyo mu musango gw'abaganda baffe Sauda Madada gwagenda okuleetera okuvumya abantu Zahara Luyirika abantu
Ogambe Shamimu Malende yalemesezza abasibe okuvaayo. Olinga yagala tugamba Shamimu Malende yabadde neera ateze abasirikale abakutte Eddie Mutwe n'akireewo ne babatwala. Kyolanga kati kyagala tugamba. Kyolanga kyagala okutugamba ti gundi yabalemesezza okuvaayo n'ababakutte wabweru era Shamimu Malende yabatezeewo. Okumanya nga Madada oli mukazi muzibu nnyo. Mbu njogedde ne Eddie Mutwe n'agamba Shamimu Malende yatulemesezza omukazi oyo nga Eddie Mutwe oyogedde naye wa. Munjogedde ne Eddie Mutwe era nga gamba ngaani nga gamba nga looya we nga gamba ngaani. Mukole ebintu bannange ebitabaswaza muli bantu bakulu nnyo ate abantu babawa ekitiibwa. Omulamuzi ne bwe yandibatadde kale tugambe kale abatadde era babadde bakwatibwa. Kukusinzira ku betulaba era babadde bakwatibwa kiraba n'ayonka okusinzira ku mbeera ebaddewo era babadde bakwatibwa. Kyogamba Shamimu Malende yagambye gavumenti bagiye bakwata Eddie Mutwe n'akireewo babongereyo yabikoze era kibadde mu pulani nga olina oluvawo bagenda bakwata era n'omulamuzi ne yazango naye kibaye tajja kubata. Obushira kale akaseera sikakwerumaaluma nakonjera bannoobo opponenti bo kubasibako bibi nakubawaayiriza. Kana akaseera kakugattira wamu oba tukwatagana tulabe bannaffe nga bavuddeyo. Bw'okola eno statement mu gavumenti y'abo abasajja abatiitiizi baganda baffe oba oyagala balabanga bali bweru oba sitiri oba okyayagala balabanga bali mida. Sijja wa details. Mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote ababana tubeetaaga. Mwannyinaze Sauda Madada mukulembeze mukoma kumuwagira buwagizi temulina kye mumuyigako oba n'okumuwuliriza temukyamuwuliriza ng'ayogera. Recently one yakamala okwogera wano wabiridde South Africa naga nti bana ebyomunju tebitottolwa at your level oli ku level ya bukulembeze nojja ku internet n'obastinga ngaffe ab'oku internet a full member like you ali ku level y'obukulembeze nojja n'okola ebyo. Ekyo kye wakoze kisukka n'okubeera nti it is a double sided sword. Wabula kisala emirundi gye sitamanyi na kumanya kugimu gye nnyinza okumenyera kisala baganda baffe okwongera obakuumira makomera munda olabisa ekibiina nti kwegamba kirina abantu abatamanyi kye bakola ababeera awo nga tebasobola na kutaasa baganda baffe bali munda nekiwa omulaba enkizo okubeera nti akola akuumira baganda baffe makomera ng'agamba nti nga buli omu ajja kutunula agambe nti bano be balemeddwa okukozesa amakubo kati weyambise chance eno okulaga nti tebamanyi procedures ze balina kuyitamu omulabe ng'ayongera kunyweza baganda baffe olwa vidiyo yeeyo. Ekirala oledi olina omuntu gw'owagira arrivalinga ne Shamimu Malende ye kennyini oba omwokyesa oba omuttira obululu bw'abanga abadde ayinawo ka chance oba oyongera mwokyesa kuba kati gwe tuli mu position ecriticizing Shamimu Malende kuba you already took aside. Kati byonna by'onooyogera ne bwana abamalidaadi afaanana atya ne bw'onoobyogera nga bituufu 100% nga byonna bituufu nga bwe wabyogedde nga mazima meerere agataliiko ki nga buli omu akiraba tewali ejja bitwala kuba bajja kukulabanga ali ku kacuba akuba oli okumubuliza mu ttaka osobole okuyisaawo owuwo. Ye ka humidity nga kandi bubi era singa mbaddeyo oyo mukyala Zahara Luyirika bwe mba nkujja ku tiimu yange eya campaigning team gwe mba nkujjako bujja lwaki osiriza musirize bwabanga abadde ayinawo akachansi bwe kati oyongera kabuliza mu ttaka kati saawa eno ne bw'onooyogera ebifaanana bitya abantu kati basympathizinga ne Shamimu Malende ne bw'obyogera nga bituufu n'omuntu nga yabirabye nti ddala nga bw'obyogera bituufu ebintu ebimu weewummuzaako nota operating ngaffe olaba naffe tulina bye twerekerayo. Recently one muganda waffe Nuwa Mutwe abadde akyali munda kooti eyasembayo yaddirira kwe baamuteera waliwo ebyaliwo nze ne muganda wange oyo batokke ne mugamba nti bino tubiri akawanirwaki waliwo ebintu ebimu byolina okulizavinga nga bw'onoobyogera ate ojja kulabisa bubi ekyo ky'orepresentinga ng'olina okwewummuza for the goodness of the party ne gwe nojja n'obasitinga. Okuwabula kutandikira ku polisi wansi emisango gye giva nga tugamba nti polisi ya Uganda wamu ne DPP
abamakinga sure nti bakola ku fayiro zino zituuka mu kooti basengejjenga emisango gye emisango waliwo giteetaaga kutuuka mu kooti nga gisobola okubeera nga giggwera ku mutendero gwa poliisi. Ekyokubiri kwe kuba nti tulina obuzibu nti emisango ebiseera ebisinga gisindikibwa mu kooti naye ng'okunoonyereza tekunnaba kubeera nga kukolebwa. Ekyo ne kireetera abantu bakandalirira ku makomera nga tetebawozesebwa. So ekyo kyetaaga okutunulamu. Waliwo ensonga y'abalamuzi okubeera abatono ate nga n'abamu abatono abaliwo olumu obudde buno tebabukwata buki bulungi oba bikozesebwa ebisinga biyinza okubayambako bibatuukako mu biseera ebikandaliridde ne batasobola kukola mulimu gwabwe mu biseera. So ensonga nnyingi nnyo ezo zonna zirina okubeera nga zitunuulirwa. Abasinga bakyesigamya ku financial budget eya judiciary. Ndowooza ensonga eyo yeetaaga okwongera okutunulwamu naye tulina okumanya nti ku mateeka tulina okulaba nga essiga eddamuzi lirwanirira amazima n'obwenkanya. Essiga eddamuzi liriwo lwakulwanirira abantu abo banyigirizibwa era okusala amazima n'obwenkanya. Ekyo bwe tuba nga tukikulembeza n'okulaba nti amateeka gaweebwa ekitiibwa nga judiciary tefuna direction kuva walala yonna oba balamuzi kutiisibwatiisibwa mu nsalawo zaabwe, tusuubira era tulaba tuba tujja kutuuka kusala emisango okulungi era okwesimisa bannayuganda tubere nga twavoidinga mu justice. Mulina okujjukira nti omusango gukuva mu court martial ey'e Makindye era nga yali yateekebwako omusango ogw'okuba nti yasangibwa n'ebigambibwa okuba eby'amagye. Yasibibwa mu Gwokutaano omwaka oguwedde 2024. Kitegeeza we tutuukidde essaawa eno nga Bobi Wine yakamala omwaka mulamba n'emyezi 2 mu kkomera. Naye ekisinga okukwasa ennaku nti mu bbanga eryo lyonna tawozesebwangako. Ne bwe twagezaako okumusabira bail mu court martial ey'e Makindye, court martial yagaana okumuta. Era olunaku z'omwezi nga 3 Okitoba 2024 court martial yassalawo n'egamba nti tejja kumuwa bail. Kyokka ate ekyatwewuunyisa n'egaana omuwa olunaku lwonna olwa kooti okudda mu kooti. Kitegeeza nti Bobi Wine okuviira ddala nga 3 Okitoba 2024 abadde talinnyangako kigere mu kooti yonna. Kyokka ate nga ne mu kooti y'amagye eyagaana okumuwa bail okuva mu mwezi gwa 10 2024 ebadde temuwaga lunaku lwonna lwakulira musango. Paka 17 ate February 2025 kooti ensukkulumu yasalawo n'esazaamu kooti martial nti eveewo. Awo wonna nga kooti martial terina kyekola. So eyo yonna period ne tukwataga ne tuba nga ffe nga bannamateeka tulwanye okulaba nga omusango gwe tugumuvinga ku kooti eno enkulu at least aweebwe okweyimirirwa era kwe kujja kuno. So tugamba nti kooti etunuulire ebyo byonna n'okuba nti tawozesebwangako teri mujulizi yali aleeteddwa court martial ne yali tennaba kuggalwawo tewali kyali kiraga mu court martial tibaali balina obujulizi obulumika Bobi Wine. So ffe nga bannamateeka tugenda kubeerawo nnyo okulaba nga tulwanirira amazima n'obwenkanya era nga 22 Ogw'omunaana lwe batuwadde tujja kubeera ku kooti okukakasa nti ruling eyo yadde ya email tugifunye era tufollowinge paka mu prison e Luzira apa okulaba nga Bobi Wine. I was counsel in the matter of the Honorable, the late Mohamed Segirinya and the Honorable Alan Sewanyana. We got problems with my learned sister here, securing a person who is in prison upon being granted bail. Yeah. So that alone gives us, a worry that is court now colluding, that making it even easy for the state in such circumstances to decide on what to do in 3 days, because if you are handing down a ruling on a Friday And on email, it means we cannot get our brother out on Friday 22nd. The earliest would be the Monday next. Upon even processing, the ruling is at 3 on 22nd, a Friday. It means somehow on Monday we need to prepare the paperwork first and go to prison and have sureties signed. In that process, we are worried. We hope the state this time round, in such a deserving case of a mandatory bail, will not find means of deciding to retain our client like the case was. Nti emabegako si kipya ekyakolebwanga kino kyetuwakanyizza okuba nti batuwa ensala ya kooti ku email kyaliwo. Batuwako ensala
the late Honorable Muhammad Segirinya ne the Honorable Alan Sewanyana eyabeere Masaka naye nga tulina okuvuga mujjukira Honorable Lulinga nga tugenze ekigo ne process y'okubajja obujja mu komera ebanzibu ate tukimanyi nti nno state emirundi mingi bannabyabufuzi abasibiddwa eddamu bakwata katusuubire nti tewabagenda kubaawo kubaane nti ebintu bibenga bwe biti nti emisango gy'abannabyabufuzi obateera mu kkomera owe abo batamanya ŋŋambo okuba nti bakyalina obuddamu ate okujweteka ebintu ku bantu baffe bannabyabufuzi watwaye sekawuka kaali kakulumye so nsengo eyo judiciary tugitadde on notice ekwerayikira kwaffe okwo bwe kutuukira kitegeeza nabo ensonga gye bakuttemu omusango engeri gye bakozeemu ensala yaabwe yeyambyeko okumenya amateeka ekyo nakyo kitadde emirundi gye tutambudde nga tujja mu kooti nga tusaba kintu kimu tuweebwe olunaku olw'okuwuliriza mateeno twafuna omukisa nga wayiseewo kaakati emyezi egiwera 6 okuva lwe yaleetebwa mu kooti eno nga tubaze na bbanga lyamala kooti maaso tufuna olunaku olw'okuwulirizibwa at least for that tuli basanyufu era tuli basanyufu nti tuwuliziddwa olwaleero era tuli basanyufu nituwuliziddwa mu kyama zino ensonga z'abannayuganda n'amateeka gakirambika tulina kubeera mu open court but that notwithstanding ekyo netutakitunuulira nnyo tubakakasa tuwuliriziddwa naye omuwaabi wa gavumenti abadde teyeteeseteese okumala ebbanga lino lyonna nga teyeteeseteese kuba nti addamu ensonga zino yensonga lwaki kooti olwaleero tesobodde tuwankubira yaayo oba nsala yaayo esazeewo nti ffe abeeteeseteese ng'ebyaffe birina mu buwandiike twabiteekayo dda mu kooti omuwaabi wa gavumenti agenda kutunula mu submission zaffe ezo naye aziddemu wiiki eno olwokutaano olwo ku Mande ennaku z'omwezi 18 naffe tuweeyo okwoza kwaffe okusembayo oba gye muyita rejoinder awo ng'ennaku z'omwezi 22 olwokutaano lwetusuubira omulamuzi otuwa ensala ye ng'eyise ku email zaffe era tusuubira ensonga zonna bw'oziraba zetutadde mu maaso ga kooti tewali kuwannaanya nti kooti tetulina mugisa busabi amateeka gagiragira nti omuntu yenna amaze ennaku esukka 118 ng'ali ku remand nga tannaba kuba committed for trial obanga government state enaba kuba ready wozesa muntu oyo bunnambiro kooti erina omumuteerawo amateeka kyegalagira ibadde lina kubona lwaleero katulina ennaku 191 okuva kooti ensukulumu bwe yasalawo nti abantu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.